Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Bobo yagala nafukama. Yitayo anafukama. Ne bannange mutujogedde wano bannange. Culture yaffe na mujijoze mujimazi. Mimi nago Oluganda babindumanyi ne lutera ne lubulamuko. Anafukamirira. Ofuneyo wakauchayo. Mimi ebijali ofumbira omuganda ino mmanya obaganda bwe beeyisa. Nedda buli mba muleke kutwala wa mama musajja n'oyimirira. Kati mimi labayo evivi ly'omwana oyo omunyarwanda lyeru lyonna ligonda bwafukamya ejjinja ne liyingira mu vivi. Ng'abameka abakafuna amayinja mu mavivi. Anti kati ewamwe babakuza already gaakaluba baba. Kinene ekyo.
honestly mukula mufukamira toliraba naye nga ligonda ngakalubamu mukaga akalubamu so temufukamira tetujja mufukamira era mbasaba tebakigeza basigale ku buwangwa bwe batutraininga nga tukula obwewaffe tebonoono obuwangwa omuganda agume kulo yalese enkuba mpya omuganda agume bamuwe ekyo kye yayagala cause kyekyo kye yali asabye abaganda baaliyo n'abaleka ate si mu bubi by the way baleka abakyala abo bawummule emirembe tebabateeka nnyo maanyi basaako nnyo maanyi ate fumba bwoti ate waliyo nga bamuyigiriza byalina ofumba ewaabwe mufumba ki mugoye emmere Abanyarwanda mugoya amatooke n'omulawo nedda si matooke nali nkubye wano feeyi mugatufumbira amatooke akwata agoya n'omulawo ate nina bangi nnyo bendabye bagoya emmere n'omulawo kati nno nze ekyenjawulo ekiriwo I know how to do all those things anti okulidde mu busoga so kyekirungi empisa wazifunako ggwe naye abalala mukimanyiko nti abatamanyi era babaleke kozisi culture yaabwe tebabakaka lwaki mugoya emmere kati mimi tebagoya mmere ewaffe olowooza abantu balya nnyo owaffe tusinga kunywa mata saawa 4 porridge alimu bongo ebintu bwe bityo all the time okulya ewaffe kitone nnyo mwewammwe mulya nnyo mwagala nnyo emmere mimi manyi bawasa okuzukusa saawa 8 mbu nkomyewo nzijulira ewaffe tebabikola tebajuza mukazi ekiro mmere kati ekyo mmwe kyemutamanyi ate ne weerabira nti eyo kawuca ya mukyalawo gw'owasizza gigumire naye oli bulala ennaku zino my sister kale sikwasamira okategedde ate wate waleese nnyo kuba kwe tutandikire okwo nga tutandise so abanyarwanda teri kugoya mmere teri kusaanika mmere omusajja omuganda awasomye Rwanda naye kale bw'oba owulira nga kikuyisiza bubi temukyogera ate nga bwe mukyogera muva muganda tebamanyi kufumba mu training because first of all taveeyo jo nsubira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannabadde ogamba kiwamma kale kanzije so kansubire muli bulungi bannange oli ku Executive Media subscribinga likinga gomalo sharinge njagala okubebaza okumpagira okunjagala mwebale nnyo mwebalire ddala in Executive Media tukola nga tukolera mu Uganda tuyambako abakyala wano mentally n'okubeera nga tubayambako mu byokkola n'okubayambako ku baana tusobola okwogerako n'omwana wo tusobola okwogerako naawe tusobola okubeera nga twogerako naye ku byonna ebiba biganye nga tuyita ku channel yaffe eno so twagala nnyo okubeera nga Executive Media erina ettofaali lyeteeka ku Munnayuganda kosa ne ku omwana w'Omunnayuganda oyo ajja omuto gwe tuzimba Hijab Nation egenda kubeerayo mu Gw'omunaana 3rd edition naye ku mulundi guno tulinako Nerito Hijabi theme y'omulundi guno eri Hijab Tech and Entrepreneurship tujja kuba nga tubibannyonnyola mu maaso eyo nga tunaatera tugenda kubangayo ne sessions ez'enjawulo ezikwatagana ne Hijab Nation era zijja kuba nga zi-airinga kuno ku Executive Media tulina ebipya bingi nnyo ebigenda okuba nga bijja ku Executive Media era mmwe abalabi baffe aba Executive Media betutambula nabo mugenda kuba basanyufu nnyo nti mutuwagidde naye lazima muyina ekipya kye mugenda okuba nga ate mulaba mu maaso awo katono nnyo omanyi buli bw'oba okola mbeera nnyo nga ngamba abantu kolera ku peesi yo tokolera ku peesi y'abantu abo aboogera abakola ki mu maaso awo bajja kuba obaswaza maaso mala n'oswaza abantu tokolera ku peesi yaabwe gwe kolera ku peesi yo kola ky'osobodde ky'otasobodde kireke omuntu wakutiisatiisa bw'ofuna mugaye tokkirizibwa yadde okuntiisatiisa kino pulezidenti yavaayo n'akyogera nga basusse omutiisatiisa n'abaga temukkirizibwa yadde okuntiisatiisa ati nange temukkirizibwa yadde okuntiisatiisa so ndi ne Chloe mukomezaawo abantu
lulike kana kaviira yake wainamu kusaba kakyusa badde manyi kakyuse oli otya leero oli mu damage ne mu damage kisambi nakyo nati kyeru nze ne bagamba nkyakola nnyo ebinyumira siina musango gwenziza kwambala nga bwenjagala jini lwakuba bambi eno jini nagisalaasala mimi nagigulanga mpya mitwalo gyange eja nemala ne bagisalaasala ate nenjegomba nti singa tebagisalaasala nga njagaliramu eri fashion gye nagirabiramu nga yekyali naye kati nga atayambadde mimi ate nedda tokikola obukunya gwe tobumanyi mbumanyi naye wano here like this kati eno trend ki damage ng'ebisabiriwe street American wear kati America bwe babyambala kitegeeza awasimanyi kati muba mukikopye mutya tukopa America kino America street American wear okay oli Ugandan version ndi bulungi oli bulungi so onako olwaleero njagala kusooka kubuuza kibuuzo kino manyi njagala nnyo okukola programu ng'erinamu nekyengenda okubanga abantu bayigamu oba ali eyanyigirizibwa kirinawo ekimuteeka abaana abali mu myaka gy'abawala oba abaana ab'obuwala abali mu myaka gyo abakufaanana nga bw'oli social media ng'ebatwala kaguddeyo social media batwala kagudde mu ngeri ki tutandikiraawo mu ngeri y'okubanga alaba yaluddewo bw'atunuulira ggwe alaba endabikayo ne bw'ofaanana nga yalinga atakola kuyigiriza ekintu ekyo olina akantu kewangamba nti abaana bamanyi okugenda mu apartment y'omuntu n'apangisa n'engoye neyekwatirayo ebifaananyi kati ekisookera ddala amagezi gesobola okuwa buli muntu ali eyo beera ggwe teri muntu ku social media golaba babale ku ngalo bwe bati abali kyebali oba kyebakulaga nga n'emabega gye tutali nga kyebali naye era nga kyali yakyakivinga atya oyinza okuba tojja sobola kati nze n'ebintu byenateeka mu bwongo bwange nti byo sijja kwegomba sijja papa okugeza ng'okufuna emmotoka kuba babigamba oli kawala kalungi lwaki obeera oli ku bigere oli ku booda nkyagiriko nnyo as long as sinabafuna busobozi obwo kuba saagala banvume banangire oba bajinzigyeko ku makya njagala nnyo ekintu ekimpa emirembe I would love that kanga nze ajeewadde maama wange taata wange ate nga bambi tebaziina ezo sente zakumpa eyo mmotoka so nkyagumamu nina okukola ennyo okugyetuusaako damage z'ennyambala n'ezijja n'ensinappinga n'olabanga obulamu obutambula that's not it ebino bye mututera nga musinappinze si bwe bulamu obutuufu bwe mubamu mimi omuntu afulumayo olunaku lumu ewaabwe mu nnyumba buli lwaggulo n'agenda mu kafo akalungi nga yayambadde damage bamanyi n'ozipangisa amaduuka gye gali mu tawuni omwana n'akola oda n'amugamba akapale kandeetere ndi wanene waka njagala kambalamu olweggulo wa boda akakomyawo n'ayambala n'afuluma wabweru n'afuna bakyali be tulina ssimu ennungi n'amukuba ekifaananyi nga kirabika bulungi n'akyeditinga n'apostinga ate be basinga obungi ku social media abo ba influencers balabika bulungi nnyo mu kamera mu ngoye ze beewoze ne wigs n'afuluma n'asinappinga n'addayo ewaka n'ayayuuya gwe tosobola kwewola wigi na snapping I've never in my entire life wemba nimba mukama nkuba omuggo seewolangako olugoye kuzijjako nga nkyakola ku STV obugoye bwe tufuna mu botiiki okwambala n'ozzaayo naye nze mu life yange ng'omuntu saawa zino sikikolangako lwaki tolabanga saagala papa saagala nze seteeka ku pressure mimi nina wenvugula obulamu bwange ate omuntu wandaba bw'ati watasobola kukkiriza nze neetwala mpola nnyo ndi ku peesi yansi yange ndi muwala muto njagala ebirungi nabyo binjagala naye tebinantuukirira binjagala ebirungi nabyo bikwagala binjagala nebiruddewo kati lwaki tobigoba naye mba mbirengera biŋŋamba tujja neŋŋumamu mba natera okukola ensobi negamba linnya mu kukyawa kati tujja topapa kati towebawala banna bolaba nga mulinga mufaanagana nolaba abanyarwanda banna nogamba yo nakikola atya kati abasinga amanyi bwe bakikola ate nga nze sijja kisobola abasinga omanyi bwe bakikola manyi bwe bakikola bambi rawundi biralamu
biralamu kati mimi nze sisobola, let me tell you an example, sisobola musajja kumpa sente za nyumba oba kumpangisiza apartment nga yakakadde kamu $50,000 nga buli kiro alina okujja ng'ogusajja gubi guli so ugly sigwagala sigufiiringa. Me I don't do those things. I don't have sex with a person I don't love. Kuba nze ngenda mulaga empisa embi ajja ngobe mu nnyumba nzire ewaffe angobe nze nali nekyanja nga nepangisiza akayumba kange $35,000 nawe we mwakimanga edda mu last year nanze yali akapangisa nako nekanemera nga kali mukaweddewo nenzirayo olowooza sayi nayo basobola kumpangisiza nnyumba gye bali nakati baŋŋamba ewa muganda wange Eric enaalya Atobera ne brother. Nabizzaayo byonna nalina gula ebintu byange byakabi byonna nembizzaayo ne tubitereka. Ebimu natandise biranga byonooneko geza nga bu TV stand twabutereka wabwetu tulina we tubissa ne Eric ayina ebibyo. Kati enkuba yabikuba nabivaako. So tewafuna save ga speed. Ekiganye kigaane. T-shirt jenso kwa affording y'emitwalo 4-3 kitundu gye njo okwambala. Ate era tekingana kugiddamu paka weekaddiwa nenfuna empya ku internet badda mu ngoye anti aba internet ate saagala kubeera bwentyo anti obulamu bwa internet bukuvuga speed kola nakulanga olina yitani nagamba life y'abaana ba Snapchat nga togimanyi bambo liso green ngamba ho mimi tamanyi kati nze ino omuzungu yankubira nangamba mbu alina $5 mbuto simanyi bwe babiyita nno nange ebyo ebigundi ebibi bye bakolera ku video akulaga obwere nange emulage mbu ampe $5 ne mugamba sokoziteke ku simu n'ataziteekako ne ngamba baana babaferera okwo nudes ne zitambula mu byokusaaga naye nga abamuzungu ye abamuzungu akubira babeera n'ebigundi ebitaliiko namba yagijjawa no Snap aba yagendayo nakufollowinga nakukubira ku Snap ate kati faaboye mwekubira ku Snap video call audio no recording abiki nga wolaba WhatsApp Snap ba recording ba recording ne video call ngaze tewali andi recording gwe nanti nawe tobibeerako nnyo bana babeera eri kwe basiiba lunaku lwonna asiiba kusiiba nagundi z'abantu nanti kati ogenda wano ogenze kwekwata kifaananyi wana abantu bobalabira bakwano bo kati bano tona babadingamu oyo accepting afuka mukwano gwo kati ono waba museegu nga ajja kukubira wano mu inbox eri wano wolaba kati ngono obanga ono ng'akukubira nga mweraba ng'akubira ku video call beekubira yes bambi nze no Snap yagaanira ddala yannemera ddala ngezezaako togibeerako nnyo kale nnungi bangambye okuteeka andi nze mbanja ateekayo business but you can for business kati neetaaga omuntu agimanyi ndowooza mugundi yange bagenda okukubira nga bamaze okulaba obuntu bw'obuliyo buli butya balaba biki by'oteekayo kati nze ninayo akavidiyo kange ng'akasambi kali wabwe ekyeko muzungu yalaba n'agamba this one is a meat nedda ssebo saali meat era sisobola kubeera meat ya muzungu nze ku musajja omuddugavu kwe siva lwaki nze sidetinga beeru ne woba weefaananyiriza ekyeruyeru bwoti tosembera so I can't and moreover omusajja w'okusinap agastafullah bwe bagamba astagfirullah assalamu aleikum sisobola abeeru sisaagala abazungu saagala abasajja ba Snapchat ye bannaye nze muganda wange tabeera ku Snap tali ku TikTok husband material over there obeera otya ng'oli ku Snapchat ng'oli bbawo omuntu poziko ng'abayimbi munaiti bo bayisizaako music waabwe ebintu bwebityo naye gwe atali influence omuntu owa bulijjo obeera okwo wena oyasaamira olaba buli muwala wa Snapchat apostinga you like nice what is nice mukyala ogwo owaana so luli wayogera ku Banyarwanda wano nayogera ku Banyarwanda abanyiga ne banyigamuko naye abansanyuka ne basanyukamuko basanyuka bambi waliwo ate nno bambi waliwo n'abamu abaali tebamanyi ku bingi bye nayogera nga bagamba ffe ebyo nga tetubimanyiiko abamu nga bagamba sha nedda gyebiri so sina we nalimba ate sina we nakola nsobi abantu ne bankoonamu ne baŋŋamba wadde yabawogeddeko ntiboogerako mugambe nabo beeyigirize bayige empisa nti bafukamira tuba tubawasizza
Okay. Obukyafu. Mundo opera nze kansala. Ow'Abanyarwanda. Okay. Ebijanjaalo bisukka ewaka. Ebijanjaalo batya? Mufumba ebijanjaalo ku buli mmere. Okay. Nti esseppiki teggwamu bijanjaalo. Anti kati mimi obwenzi babimpeereza abasajja ne bagamba ye mugambe kati waliwo omulala yampeereza message n'angamba gamba omuwala oyo alimba mbuki ebintu bye wagamba nti mwewasaamu wali olimba nange waliwo ababimpeereza mimi n'angamba mugambe aleme kulimba ayogere amazima kati naye mimi ate waliwo be nalaba abatakimanyi nakimanyako nga baŋŋamba mbu mwewasaamu kye muva muzaala abaana batategeera wano we mwali musonda Jaden ne ssente mwali mumutwala mu nsi ki India abayindi beewasa bawasa ne ba brother baabwe kyogamba tebategeera nga temwabakolera wano e Uganda mu baganda abategeera nga tewali ddwaliro likafulu eryakuguka mu ekyo mwamuflyingisa mubali eri ate nabo abakola kyekimu naffe kyetukola tebazaala mu bakazini baabwe beewasaamu abayindi obasanga mu nnyumba yonna nga yenkana weti bangalo naye ngono sengaawe naye nga senga yazaala mutabani wagonde weebityo eyo ye culture yaabwe ate temujja bateekako nnyo mbeera naye nze nabeera sokirya ne mbagamba muganda wange omwana wa taata wange omwana wa taata wange omuto omwana wa mama wange omuto anzira omuntu gwe neddira naye kyekimu sisobola oli yali kazini na byamulamu ate nga nammwe wammwe n'omulamu wo ali okay n'abasoga actually soga bagamba mbu muka muganda we twala butwale golowooza waki bakyogera kozi omanyi n'olusoga ndi musogeera kati bo bagamba bati musoga muka muganda we twala butwale anko n'ebyo kati yaba ategeeza kyawo nti muka muganda wo twala mutwale oli mukyala wa muganda wo twala butwazi so kati nako kakao kyajjeekaali neeno so kati ebiboogerwako nti temulina mpisa tuyina empisa ekisookera ddala tetujja fukamira kubanga ewaffe tetukuzibwa nga tufukamira kyekisookera ddala tetufukamira tetubuuza nga tetuwa abantu mmere nga tufukamidde olumu lwe nasembayo okugezako kuba taata wange amazzi nga nfukamidde yankuba oluyi n'aganjira mu feesi n'agamba ddayo okima amazzi ogampe mu kikopo ng'oyimiridde kati nze lwaki nfukamira omusajja tekisoboka that's what my dad did to me yagamba atya yampa namuwa amazzi nga nfukamidde anti olwo nkupa empisa z'abasoga bakwano bange benkuze nabo nemuwa amazzi nga nfukamidde n'aganjira mu feesi n'agamba ddayo ondetera amazzi amalala oyimirire kati how do you tell such a child nti ate ngenda fumbirwa omuganda afukamire nga ye taata we yamuyira amazzi nga afukamidde kati kitegeeza tafukamira nze wali ondabyeko nga nfukamira abantu nze sibuuza n'abantu ngamba newe mabakulu batya nze sibuuza abantu nga nfukamidde nkuwahaaga because that's what I do kamalirize nze wentyo bwenkola mbawahaaga nenkubuuzaako kati oba oli mukwano gwange oba oli mama mukwano gwange nkuwahaaga to show respect kitegeeza omusajja bwakuwasa ntogenda mufukamire sisobola ate bannazaala bo sisobola because nze tebantraininga kufukamira mimi kyeweerabidde bw'oba oyagala nafukama yitayo anafukama naye bannange mutujogedde wano bannange kalica yaffe yonna yonna mugijozejoze mugimaze mimi nange oluganda babindumanyi naye lutera ne lubulamuko anafukamirira ofuneyo wakawucayo omuganda olina omumanya obaganda bwe beeyisa nedda buli kutwala wamama omusajja n'oyimirira kati mimirabayo evvivi ly'omwana oyo omunyarwanda lyeru lyonna ligonda bwafukamya ejjinja ne liyingira mu viivi ng'abameka abakafuna amayinja mu maviivi anti kati ewamwe babakuza already gakaluba baba kinene ekyo kinene mukula mufukamira toliraba naye nga ligonda gakaluba mukaaga akalubamu so temufukamira tetujja mufukamira era mbasaba tebakigeza basigale ku buwangwa bwe batutraininga nga tukula obwewaffe tebonoono obuwangwa omuganda agume yaleese enkuba mpya omuganda agume bamuwe ekyo kye yayagala kyekyo kye yali asabye abaganda baaliyo n'abaleka ate si mu bubi by the way baleka abakyala abo bawummule emirembe tebabateeka nnyo maanyi basaako nnyo maanyi ate fumba bwoti ate waliyo nga bamuyigiriza byalina ofumba ewaabwe mufumba ki mugoya emmere
Abanyarwanda mugoya amatooke n'omulawo. Nedda si matooke. Nali nkubye wano feeyi. Nene Muga atufumbira amatooke akwata agoya n'omulawo. Ate nina bangi nnyo bendabye bagoya emmere n'omulawo. Kati nno nze ekyenjawulo ekiriwo, I know how to do all those things. Anti okulidde mu busoga. So ate zempisa wazifunako ggwe. Yeah. Naye abalala mukimanyi ko abatamanyi era babaleke kozisi culture yaabwe tebabakaka. Lwaki mugoya emmere? Kati mimi tebagoya mmere. Ewaffe olowooza abantu balya nnyo. Owaffe tusinga kunywa. Mata saawa 4. Porridge alimu bongo ebintu bwe bityo all the time. Okulya ewaffe kitone nnyo. Mmwe wamwe mulya nnyo. Mwagala nnyo emmere mimi. Manyi bba wasa okuzukusa saawa 8 mbu nkomyewo nzijulira. Ewaffe tebabikola. Tebajjuza mukazi ekiro. Mmere. Kati ekyo mmwe kyemutamanyi. Ate ne weerabira nti eyo culture ya mukyalawo gw'owasizza gigumire. Naye oli bulala ennaku zino my sister. Kale sikwasamira. Okategedde. Ate wate waleese nnyo. Kuba kwe tutandikira okwo nga tutandise. So Abanyarwanda teri goya mmere, teri kusaanika mmere. Ate eri. Omusajja Omuganda awasomye Rwanda nga kale bw'oba owulira nga kikuyisiza bubi temukyogera ate nga bwe mukyogera muva Muganda tebamanyi kufumba mu training because first of all taveeyo gy'ova gye basiba empombo na biki ava mu mata basiba just amata gatwala dakika meka okujja babaleke ate ekyobwenzi abamu benzi ofunye supporter. Kasana logaze esekade ngenda gira bireka mwankwasize. Bangambye nkugambe muli benzi. Mwebali naye era si bonna nammwe mwebali abenzi wammwe. Tebaliyo ate nga bangi. Ate nga bampi. Ate kirungi osanze ngenda na ku TV. Program jajjewa. Kuba ne ku TV banegezaamu okungo. Ntuuka leeti. Kati ate ozze mu budde bwa TV mwe tugenda okukolera nkuwa akantu. Toyina mpisa omanyiira. Amanalongo, thank you. Bye bituufu. Mimi buli muntu mwenzi. Ewa. Bw'aba asazeewo okubeera bw'atyo. Naye tekiri ku ggwanga. Obukyafu. Obukyafu. Kale akokoye. I want to admit ebintu ebimu njagala njogeza amazima. Muli bakyafu. Si bonna era. Badde oyagala njoke. Muli bakyafu. Bwena ng'osanyuse. Nedda bambi. Olaba naye mimi nze kankubulire ewaffe kati kankuviire ku ntono y'ekyo eky'obukyafu. Nga ndi specific nga sagala kulimba. Ewaffe baalundiranga edda ente ku mulyango. Kumpi nnyo n'ewaka bwe bati. Naalongo owunza mimi. Okitegeera ente zaabiranga kati nga zireeta ensowera nnyingi naye kati tebikyali bwe bati ennaku zino ente bazikolera ezibeera wala n'ewaka naye lulinga omuntu wajja nga si muntu w'amata si munyarwanda bulungi tukanaga ensowera wano ensowera zibeera wantawali ebikyafu olw'amata naye kati ente baziteeka wala naye baminza abanyarwanda kyebamanyiko mu kuuta essepiki balina okuba buli mwana baamutendeka bamanyi bali abafumbira ku kyoto bagisiigako evvu n'etakwata kati ate ng'omuntu bw'atyo mugamba mukyafu tagana kulaba nziro ku sepiki. Anti banyize tuli ku interview gye wakola ne babimpeereza wano nga bingi. Detail ku detail. Abanyarwanda si bakyafu by the way. That's what I can. Kati ensonga endala obunafu. Banafu. Kituufu. Ne bangamba ku bunafu kwe mutudde. Kituufu abo bo banafu. Muli banafu. Ekyo kyo kya meeting. Bw'aba alinga mukozi mukama akuwa omukisa. Just you're lucky. Kuba naye mbadde nga kubuuza ebbanga lyomaze nzija bakwano. Nawe mbadde ngenda kubuuza ebbanga lyomaze nga wava ku mulimu lwaki tonnaddamu kukola. Ate kati ekyo tekiri ku bunafu kiri ku bbula lya mirimu nze nga nkola. Bbula lya mirimu ewa. Uganda wano. Kyogamba radio bali bangobyeyo. I need money. Wakolanga nga tebakusasula? For some time. Novaayo. Lwaki tokola kyano? Kyendiko. Kijja. So, kyekyo ky'obunafu, I will admit peacefully. Banafu.
Saagala muntu ajja mu dduuka yange natandika okwemakula. Mwa ssente wano agende yaleeta ebintu adda mu kulya ssente zange. Yes. Okitegeera ekintu ekyo ate era naye Munyarwanda. Kwega mulimu n'okwemakula. Mwemakula. Ate kati olina tugamba tuli babbi. Nakyo bakigambye mwe tuli babbi. Naye oyo Munyankole. Ate abo be bangi Banyankole Banyarwanda. Oli 360. Naye omukono gwo gumu Nnaalongo. Omukono gwa Nnaalongo gumu. Gumuwa ebbino omulundi gumu. Kati kwa katosha aliwo kyamakulu kyoyinza kwogera kikyakiisa sikola shoyo bantu bategeera obulogo obukuli. Ebyemwetebe. Kazo muganda omumbi mulogo. Nata ina amaduuka abiri erimu Makerere lifestyles. Tibaloza ne batula mu kati. Allah. Sikyali mukazi ate mumpi. Alina amaduuka abiri. Kirungi yagenda okuwayo interview. Tozo kye kyembagamba kunkwe kwe mutudde mumanyiira mukuba Abanyarwanda mukuba abasajja. Mukuba abasajja musobola ddolo temula. Mutemula n'abasajja. Ekyo nakyo bakimpeereza. Naye mimi ne last time wakiŋŋamba. Kuba nti nina gwe mmanyi yakuba omusajja. Example eri wano. Ate soomu nina n'omulala ow'okubiri gwe mmanyi era naye yakuba omusajja. N'amutomera n'emmotoka. Ebimu kati lange n'akunamira Sezaala we. Ekyo mpulira kipya. Abakazi Abanyarwanda bakuba bwe batyo bavaavaako waya balinga Bannakenya. Bejjajjako waya. Kikwafu. Kikwafu ekyo ky'okuba abasajja mbadde sikimanyi mbo bakikola. Ekyawaliwo gye baŋŋambye oba bayitayo bati eyo Masaka eyo munda abawala babaagala babafumbiza ba myaka 13, 12, 11. Abo abakyali ku nnono eyo. Gavumenti egenda ebakwate. Tebatuleekaanira. Naye nga batrebi amaanyi. Babikola bikyaliyo by the way. Bana bakyalina obuyumba bw'obusiisira bwe buti gye bali n'ekyalo waffe gye buli obusiisira bannaye sigamba mbu bukyaliyo. Kati obusiisira bubaayo nga mulina n'ebbaati. Tebusobola vaawo. Newe osanga ng'ennyumba yenkanawe bati nga nnene bitya akasiisira kajja baawo kooza omanyi lwaki tuyina ebyanzi bye tuteekamu amata. Tebyetaaga musana hot eyo. Tebwetaaga hotness. Kati okunywa amata teeka ewammwe. Teeka. Tewaliyo obeera otya nga bakuwa amata mbu n'obutuka. Oba muki? Kati gwe bakyakunaaza amata. Nga bwe baganaaza ddi. Bangaba banaaza amata ne babasiiga n'omuzigo. Nedda. Bya bulimba. Golabika ewammwe just ebbula ly'amata. Nedda. Mimi. Oyagala nkutwala ewaffe. Omanyi ewaffe. Kumpi awo Koima Road Muyenzi. Kyenkwanzi district. Kuliko ekigambo Muyenzi. Kyenkwanzi district kale. Jenva. Tujje tugende ewaffe olaba oba tetulina mata. Tomanya ne tata wange yandikusiima n'akuwa nenti. Nze omanyi abampadde nti. Naye nga tozinona. Obuzibu muzigaba naye temuziweerako bwe zituuka. Anti kati gwe. Sitoyinza kumpa kintu ky'otandeeta. Bakuwaza bigambo. Situka busituuse ogenda Omunyarwanda omutuufu. Anti bw'omala ogimpa ye ngirabyeko ogimpa dda etuuka entya wengitwala. Gitunde ogireete ewammwe ogirundire eno oba nedda. Ate ngitunze ate ngirunde ntya. Anti ogenda funamu ssente ojja ogigule n'ewammwe. Bamala ofuna ssente mba sikyali mu byante. Anti kati toli mulunzi. Tetuli balunzi ffe. Kyova naffe tetubawa nte. Ffe tuli mu bizinesi ezibagulako ente. Gwe kati nsaana kutonerayo nga oba biki. Buntuntu bwa bulijjo bwe butyo nkoko. Mbuzi. Mbuzi. Mukwano. Onaagaye mbwe tetagisobola. Ente sigisobola. Tojja gisobola. Sijja gisobola. Okujja ng'oli agimpa n'afuna n'emmotoka n'agitikka n'agitwalira wengendo gye. Kajjanjambo bakugula ki? Abaganda bwe tutyo. Tetumanyi kumenyeka. Mwente muzimanyi mumanyi nti ena atomera kati teetomere. Kati nzompe ente egende entomere. Akola nakola nga ofukuta amazina gaffe nga gonna mugakyanze mboli bwoti. Mama nga nti mukiga. Nali njagala mulaga nti mbalimu nnyo.
ayi nina omukiga gwe nali nkuba oluseke oba olina okubalaga nti naye walina kaditewo akatonotono ku byo wali ogaawula nti abakazi bazinagana abasajja bazinagale ekyo kimanyi n'okubuuza nkumanyi naye omanyi era Lukiga si Lunyarwanda Olunyarwanda bagamba bite bite nibiza amakulu ni meza nkamanyi nako sobola kugendayo nensula njala kikwafu nze kati nina abantu bange benjagala okuwa amanya g'Abanyarwanda bo nga mbaagala balinamu omutima omulungi baagaliza njagala babeere Banyarwanda abamu ku bo Banyarwanda already nandibawadde geza nga Shira Gashumba ne Frank Gashumba era buli abasanga bangambire haleluya lwaki balina omutima gw'Abanyarwanda omutuufu gwe guliwa they are so kind very giving yabaagaliza Shira kye kimutawaanya bahagabanya abantu ne balyoka bamwefuulira kati gwe naawe nja kukuwa ogenda kumpa ki erinnya ly'Abanyarwanda linnya ki omwiza tompa munyweza omwiza toli kalungi mwiza kalungi ate mutoni kitegeeza naye bamutoni bonna nga balina ebizibu bingi babakuba mu bufumbo basajja babajooga bamagufu kati mpa munyweza yegwe mwiza mwiza yono omuwala ddola mwiza naye Munyarwanda ebambi bamwiza baba ne ssente ate by the way mwiza liweebwa nnyo abantu nga bamaama babe babaagala nnyo mama wakwagala nnyo asobera wesiri ntasaba wesiri so ge gamanya abamami ge bawa abaana be baagala bamaama be batuuma si bataata wammwe si be batuuma kale era ffe tetulina ebyo byateekateeka mbu ate taata maama watagaba omwana ajja kukaaba tebiriiyo asanga yawa gwe kisanyusizza n'afuna eddungi nze kataata wange alina kyoyisezize nga naye amanya g'Abanyankole simanyi taata wange alimu olukacakaca lw'Abanyankole besitategeera nga mpaapa anti banzaala mama wange agenda mu ddwaliro ne banzaalira mu kkubo kati nga ntumye kenguuto mama wange namuga omwana wange tumutuma kenguuto ye kirabo kenguuto mbuka emihanda gyegi ebigeze ekkubo mbuze ekkubo yali akusse nga bagala kuyita mu buyisi maama we yali okanaali kujja yagaana nganti erinnya lirondoola namugamba nedda omwana wange yekiraba after yegwe mutoni kubandaba ndazi alina bingi agamanya sente n'azisuula gwokola bambi naye leero lwensembye okwogera ku Banyarwanda mbadde just njagala nnyo abantu kale akantu akabadde n'ebyo ebya home biveewo abo abasajja abawasiza Abanyarwanda bamanye discipline ya culture yaffe baleme kubeera nnyo ate omukazi tamanyi fumba bwati kuba tebamukuza ng'afumba amatooke tafukamira ebyo babimanyi temumukaka mumulindeko mumuwe obudde mumuteekete kuba muyigize kye mwagala naye si kumujaji nga mutamanyi kikola ajja kiyiga mujooga wulira etima ly'Abaganda mutujogeddewo naye kale ali munaye tunaagamba ki so bibi Justinze so leero wrapping up ng'omuntu nagamba bambi abantu abamu tebalina platform nze kanveeyo mbogerere nti bambi bye bino ne bino bye mutulabako ne mulowooza mbu wetuwe tuli nedda so kati kiwedde pasiibulo bagambe nti oludde odda naki kati olwo okomawo kyebaba bamanya kale tetusobola zikiza oyagala tuzikize mimi ate nze ozikiza nange goba ozikiza olina kubuuza Abanyarwanda banno baagala ozikiza oba sigenda kuddamu Banyarwanda tulina bingi nnyo ebyokukola just ako nayagala kayisaawo mbayambe ku mbeera yaabwe gye banyigirizibwamu okubakwana obubi kyekyali kisinza okukuleeta baba buggolera nnyo nga babakwana okukwana omuntu aba alina right y'okugamba nno naye ate bo tebaagala tugambe nno just balowooza muli ba izekamu izeggo ate n'ekirala ekinnuma mbu olw'okubanga oli Omunyarwanda yabeegabiragabiramu nnyo ne mulowooza buli Munyarwanda mujja kujja mu musange mulowooze buli omu bw'atyo bw'ali some of us have discipline and we have principles kale so yoyo Chloe abadde yazze kusaminga up n'Abanyarwanda naye nze ndowooza sirina kyenfunye mu Banyarwanda sofa tulina okwekolamu omulimu
Bansuubulira ki? Nga sente zange nzibawa ne bazunga nazo. Mbawa sente bandeetera eggawuni emu sente ze mbawadde empitirivu. Nze mbafunyeemu bubi bwereere. Sente zange nzimuwa n'agenda n'aziyumunguza China. N'alyoka alya emmere mu ssente yange n'amala nannyumiza mbu ne transport ntaddemu ng'oteereddemu wa. Era singa tekubaako muganda mba ngenda kubbiwanye naye ndowooza agamba siva mu sister. Muwa $100 nze China banga ebintu bya layisi. Ebintu bya layisi. Era naye mmutumye. Ne mugamba agenda anoonya njagala singa musindikira $10 nandeetya gawuni eziwera 5. Wigwe. Munaabula munywera otuzze ekyo nkikobuuli. Saba nnyo era beera kalaadi wooti. Nekuwa essente miliyoni 2 oleete ebintu by'okumutwe n'oleeta ebintu nga 10. Mbu buli kimu wakiguze. Abanyarwanda mumpisiza. Tokigatta mentioning erinnya ly'omuntu. Be specific. Abanyarwanda. Ate ensonyi zaabaggwamu. Temukyalina nsonyi. Naalongo tontiisatiisa. Tontiisatiisa. Musiibe bulungi mweraba. Nze ngenda na ku TV kola kati. Ffe tubeera bize tukola. Kati ali wano azze kuntiisatiisa mu ggwanga lyange. Ate ntya. Tumaliriza kyakulese kiri. Tanziba. Woi, omulabi amanyi g'Omunyarwanda bamutidde mwatula erinnya mu kamera. Naye osaze. Okimanyi? Wafunye musajja omupya? Ate oli? Executive Media. Focus, innovate, succeed.